bulamu ebiseera by'enfuna bibi sente mukyazisayinga Kokero House ennaku ziringa 5 eza karantine sente zaffe twali twasasulwa ffe tusasulwa mu budde so tulinda mwezi ogunaggwako mukama waffe kyatantugamba kyetujja okugenda nakyo naye nga tetubanja twali twafuna dda sente zaffe omuntu yandirowoozezza nti mu kiseera kino ekya karantini omukyalo omufumbo oyo yandibereddeko mu maka ge n'alabirira omwami kuba ye takola n'omwami takola ki takola olufiga obeetonda mawulire oli wano oli wali dokita obeerako naye obudde obusinga bonna bubeera bwa dokita obudde obusinga tukulaba ffe ekiro amasana galina essaawa 12 nekyo kina essaawa 12 emisana ekiro kina essaawa 12 zonna ziba za dokita ekiro kina essaawa 12 ani asinga okufuna obudde nina gwe nabadde nnyumya naye oluvannyuma lwa sitoli ya bbajja okuvaayo nagamba naye mufulufiga byabagamba dokita tabangayo taliiyo era talibaayo fulufiga nakyeyombekedde awedde emirimu ewange siwala olaba kalina eri lwaki tozewaka kalina eri ogiraba olaba emmotoka zire zipakinze mu geeti eri ziriwo mmeka kuliko ezabba bange nezange kati oli tekuliko kifaananyi kyetulaba kati oli wagenda ewaka ffe twaniriza abantu omwami we tetumumanyi tetumulabangako anti kati nze gambe n'abagamba n'abagenda n'emikolo gy'abaana bwe twandiroozezza nti nno gigenda bagatta n'omwami we bagamba tebalabanga ku mwami we olufiga oli mufumbo ye oba nedda ndi mukyala mufumbo atanoonya ate omwami wange simutembeeya ate omwami wange wa buvunanyizibwa siwaawe ati siwaazi serefi kuba samufunira mu serefi omwami we yakwegombako ki ekyo ekimuleetera contentment mutima nga ne bw'ovaayo n'oyogera ebintu ebiwulira nga biyinza bimenya omutima gwe tavangayo genda obuuze bbajjo kyanneegombako n'omwami wange kyanneegombako ekyawukana kiri kimu nti bbajjo yalina amaanyi manafu awe tugenda kufiga omuntu yenna ffenna ekitukozesa omuntu ayinza okugamba nga tuvudde kulaba bina byoyogera n'agamba nti bannange kufiga aba yava mu kikopawa muleke ffenna tukolerera abaana baffe abantu bonna buli muntu akuze asusa emyaka 18 atuuse okuzaala yena akolerera abaana akolera famire ye era buli omuntu oyo kimuluma nnyo famire esinga eteekebwa mu mbeera ey'okuyisibwamu amaaso g'okumanyirwa tufiga wavuddeyo omuteeka omwana wo mu mawulire nga tetunagenda mu story yonna olowooza kituufu ekyaki ekyokukwata n'oteeka omwana wo mu mawulire olina ekikyamu omwana mutaddemu na kitaawe kibuuzo kyange owulira kituufu okuvaayo mu mawulire n'oyogera ku mwana wo kati mulina obuzibu ffe tuli ba celebrity n'omwana wo fulawa si celebrity anti mundowoozayo kakati omwana wange serebu okusinzira ku byakola ne byawangudde emidaali gyawangudde kati gobadde tomanyi oyagala kumanya ku myaka egyo 6 bye yakawangula ku myaka egyo ekyokubiri abaana b'abaserebu baawukana n'abaana b'abantu abatali baserebu kuba omwana wange abantu amumanyi ne besimanyi nakabeera bali ebulaya bamuweereza ebintu ne besimanyi kitegera nti serebu bandiyagala okukola ku mwana wa fulufiga nga bandiyagala okukola ku musajja wa fulufiga kiza okay omusajja wange simutembe ate sitembe yabaana ensonga zino za family weyongere ne flower ensonga zange za family family affairs olowooza tewandibaddewo ngeri ndala yonna gyosobola okuwa nsonga nti wadde oli celebrity nga n'omwana ayinza okubeera celebrity naye ndowooza wandiyagadde omwana wo omukolera amawulire amalungi omwana wange yasinze omwana wange alinnye ennyonyi kati agenze kuwuga mu mpaka za kuwuga n'otamugjayo mu sikando za sikando ekibaddewo kati ekiriwo okutata neme kijjayo gwogenda omundisiza oba gwogenda omundabirira oba gwogenda omuweerera yogera ng'omuntu omukulu ezange za kikazi kitawe naye wali afuna wali tamuweerera beera musajja mukulu kawala tate tokona manyi mumwamanyire okufumbirwa abakazi abakulu kati oyagala kummanyiriramu sente zange flower ine myaka 6 zina famire yange gigirabye nange ng'omuntu flower alaba TV kitawe waba waliye alaba TV batagiraba walaba stories bwezi tunakumona akuuza ekibuzo mama naye ddala taata wange omutuufu yaani dokita ate waki dokita gwemadde mpitataata olina kikyamanaga nti dokita itaatawe lwaki oyogera ebitakwatagana flower kimanyi bajjo ye taata we bagaita omwana omutakasiru era musajja mukulu ate akimanyi nti bajjo ye taata we ye oba nedda genda omubuuza omwana obuuza ne kitaawe katwogere ku ngeri omwana ajjajja mu nsi kufuga oli muntu mukulu madde ompita muto okusinziira ku byetugambe gye watugambe n'emyaka 3 netugambe ina 35 nikyo yinza tugambaana byonna giba myaka nti naye mu byonna tugenda okumaliriza omwana we wamuzaala oli wakati w'emyaka 27 n'okwambuka owemmeka tugamba flower kati awongezezzaako okusalirako omuntu omukulu amanya ddi olubuto lunajja bw'ategeera nti olubuto luzze n'ategeeza nnyiniro bw'ofuna olubuto lwa bajjo wamukubira ku kasimu oli musiru
twali tubeera n'ebbajje waka waffe kamwe bafumbo saagala ofune ekikyamu ku mutwe obufumbo bwonna ne bubeera bwa kimpatira ne bubeera bwa kiyaya bisoberawo ababumanyi ani gwosobola okugamba nti bajja oba weegaana tulete gundi akulumirize gundi teyatulabanga nga gundi because at the end of the day kubadde wenjogera linde kooti sina nsonga lwaki family affairs ate nziteeka tetwandiziyingiddemu tulinde kooti kooti ejo bino nozera ejo bimanyi so kati siraba nsonga lwaki mba newozaako nze yazaala omwana wange nga njagala ngate nekirayo waali nsonga ki ezakuwaliriza okuvaayo bajjo kikyatakola kyowulira kyandibadde akola bingi ng'omusajja bingi bajje byalina okukola ng'abasajja banabo batabaya na mwana ng'asobola okumulabirira ate waliwo n'embeera endala bajjo gye yeeyisa omuyaga ejjera omuntu omunene ng'ejjinja ly'okumalaalo bajja agenda n'afuuka ekizibu afuna sente n'azirya kivubi n'atafa ku famire kikulumirawa kinnuma nti nina famire tuli famire tupata ku famire ate nga nange nawe namuyisa kwanze bajjo namwagala muhavu nnyo nga munaku masikino omukisa yagujjako nze okufuna sente twatobanga ffenna so ate nsuubira okuwavu waladde ewange kuba lwabeera omwavu anoonya kati kimmenya saagala ne sente zino kubajja kufuna obwavu ojjamu olwatadde ewange ankalulirize wekibanga kituufu nga gwe nebajjo mwali mweyagadde abakazi batera okusawundinga bwe batyo omukono weguba gubatawaanya nga gutawaanyani bajja talina waaka yalina mukomole nakuzaalamu omwana amanya agazaala sigegali getwetaaga oba gwe wawuukuka nga tasobola kukusa kizibu bajjo sina mukomole musajja omukulu alina endibaliba oli mukyala muganda amanya nakanguubi mba mwedirasi gwamanyi tombuuza bika mba mwedirasi simanyi ekikale kikuswaza lwaki kinswaza kikyogere lwaki ombuuza ebika lwakinyalo kigame njagala kukatirize sina nsonga lwaki ombuuza bika nze ni mukazi muganda ekyo kigame ndi muganda kati gwamanyi oba olina trabu gyontuma kwamanyi kugumira bizibu ekikufuula omukazi kusirikira byama naye gwe n'ovaayo mu Lutimbula TV n'ogamba nga bajjo bwatamalaako oyagala yegadangire ku City Square akasente n'amaanyi kati nze gambe nze gwe yakozesa nkugambe tamalaako afuluta ekira alinga kajenereta alingaako aliko okisijeni tamalaako kati nkigambye nze kennyini gwe yakozesa ate gwe watakozesa mpozi ate simusiyazi nandika nti oba yakukalakata kuba bajjo ye simusiyazi ayagala abakazi ayagala nnyo abakazi bajjo bw'anaavaayo n'akowa ekigambo ekitanyuma nti naawe fulufiga towo which is okay yamanyi naye nze gambe ekyo kyenawulira kyekyo kyemmanyi lwaki bajja akwegaanira mu bantu oli mubi nnyo abasajja bangi bakikozesa nnyo ate abuti kubanga kubanga emboko y'omulenzi gye nnina emuluma bange yasinga omuluma toba amawulire agasinga bajajja ayogera ku bawange ayogera ku bawange abeera wanali lugundi ayogera nnyo ku mwami wange andekere saalongo wange oba muno abayimbi bakadonkamu mwe munywera omwengo oba mwabikola mutamidde kuba oli promota wakadonkamu nawe oli excuse me nyamba siri bakadonkamu okuba style abayimbi bakadonkamu bamanyi just nantuma olwayimba ki nyimba nga ye my brother njawula mu kadonkamu ndi muyimbi wa bandi ate ndiraga mafini naye ng'oli muyimbi gwe wayimba mukyakale gwe waluyimba that is my question oba lukadde oba lwadde oba lwadde gwe waluyimba gwe ne Sophie Gomi enjawulo eriwa nkubuuza gwe wayimba mukyakale nduwulira kuba tusinga tugenda ku street awo netubuuza abantu batuyimbiremu bajja kuyimba mu birala yitanga bana n'osanga omusambo gujja kuyimbira mukyakale evergreen hit tegwako oyimba twakaddamu ne palaso tulaba nga olina ekikyamu ku bwongo munywa ddagala ki toba nga olina ebirwadde wefuna kasumagizi weerabira oluyimba olwakakolebwa ne palaso olwakamala oluliko kati lweyogerako toba nga obwongo bagamba lwanyuma singa tolwanyuma abantu bandijjudde film city obwongo bulimu buugi bulimu ki obonye mata ga mbuzi nga nnyoko teyakuyonza katumaliriza emboozi y'olunaku olwaleero kyakuyiga ki kyoyinza okukyowa omuwala ali eyakulaba nga naye alina olugero lw'omusajja alwegaana kuba nno yandiwoozeza nti maybe full figure olina ebizibu ng'omuntu yenna omulala yenna nze sirina bizibu oba kale mu luga omuntu alina ebizibu afaananga nze sooka onetegereze sooka onetegereze omuntu alina ekizibu atunulanga nze kati oba mairi yanambala be balina ebizibu nze nina ebizibu ameri alina kizibu ki gwe ntunuulira nga tudakwekyo wakimale kugamba kale omuzungu aziyita challenges oba okusoomooza kale katuyite oyinza obba naawe ng'omuntu siri muzungu tongamba bichallengi simanyi kusoomozebwa byebi oyinza obba olina okusoomoozebwa mu ngeri emu oba endala okufunamu okutawaanya naye tolowooza nti no nga fuufiga omuwabizi w'omukulembeze w'eggwanga
yandibadde ayina engeri gyakwatamu okusomoozebwa kwawukanako n'omuntu owa bulijjo ajja okulumba bbaawe ku stage ya booda amulangire olowooza tolina engeri gyosobola kihandolingamu olina ebintu bye wali okoze olina steps zewayitamu bajja okulemererwa kutawogenze mu mawulire njagala nnyo mugenderere ensonga zino okyokuba omuwabuzi w'omukulembeze yali blessing era ogwo mukisa gwange era pulezidenti yanoonya fulufigo oyo kalakita gyandabiramu yeeyo teyansanga mu ofiisi teyansanga mu decent whatever ate era meetings abantu bangi nnyo baatanga ku ofiisi so muleme kukosa challenge zammwe kumbuleminganga bw'omuwabuzi w'omukulembeze wayisa bwati ne bweti ovaayo otya bwati no president yalonda nze yalonda fulufigo oyo bwe yalaba bwatyo bwali yali kitegeera sagala mukozesa misunderstanding zammwe mutandike okunjogerako omuwabuzi w'omukulembeze abuddeyo nawabiri omusajja no please president yagenda okunonda n'ogula emmotoka nonimbalimba n'akamotoka fulufiga emyaka gyo bakyagirimbalimba ekikyotanalaba sebo kugambe kisinzira bajja weyanjagalira ne weyankwanira beera muntu mukulu naye wali obadde kufala nedda omuntu bwagamba nti eno vitizi gyeteeka okulyemu alex natunda vitizi yo ne alex nagikweta ate nayo nagikujjako bamwebaza lwaki mutya amazima abasajja ebyo bizi bibeerawo bingi nnyo abakazi bangi abayita mu kusomoozebwa ng'okonomala omukozesa kati nkya n'omwegaana kubanga muwooza ate ofunye amusingako ate nze oyo amwagalire eyo ate mama bulamu abeera waka ebyo mubikola bali bafala bakadingo si yenze kataala zasirika dingo fulufiga bagundi bajja kweganako tolina mukwano fulufiga tolabika na laavu omukwano laavu njirabika okusinzira kwani gwogiwa omuntu golaba onolaba nekikazo kyaka kirina laavu ojo kyaleke waffe ffe twaniriza abantu lwakwakati obulwadde buno bungi mumuzunga nnyo tetwetaaga bagenyi ssaawa zino mutuleke tubeereko mu good life tuli mu mirembe n'omwami wange ne famire obulwadde bungi temutuyambe naye nawe ofuna obudde n'omwana ku dokitago nga lwaki simuwano badde yagala omumpanire era kimanyi mu nsi nzasinga ngoba amuloga ate kyetagisa ko omusajja bamulogisa ki simanya wala ebilogo bw'empisa waliwo obulogo bw'eddagala omusajja bamulogesa mpisa kasomanya bakwata mu mayindi omanyi siina era tujja okutwala nze obuzibu olina sinyigirwa mu ttooka ate sijogwa simanyirwa kakati nze ekyokubiri nti omusajja olina kumala kumuyiga bwizi bakubina ebisajja betugwa batukanirako betugwira na bibajjo nga newogezako okukiyiga tekiyigika kyakulira mu maka geeyo oba babizaalawa nga newogezako okiyiga okitereze manyi tekitereera omukazi omufumbo singa osanga omukazi nebbaawo nga tudde ewaka nga twesootinga manya omusootingiraawo tomusootingiraawo mba mwagaza ki yeyeekwanye bba wange yamukwanye kati omusajja mba mwagaza ki omukazi mba mwagaza ki ninda bba wange bwakomawo nga nyaniriza nga mubuuza gyava negye mumusanze nga nyinyonyola kati wemusanga ne sisita we omusanga n'omwana wa kojjaawe nga namutemedde olubale badde nfumbira gwe ne bajje namufumbira emyaka wenfumbira bajja emyaka omanyi bajja okubeera naye wiiki obanga yetubisizaako bomumongo omuntu gwe basibidde mu kisaakate n'empologoma saagala kutonziza mu nnaku ebyo nabikoowa ennaku ya bajje ndyandabye nagikoowa gibuuze segirinya nze bajje oyandabye ennaku ebyokulya si kikulu naye bajje oyandabye ennaku oyagala akuwa ekigo kyotajja wamu omusajja omuntu kyosinga okumwagalako okumanyagana nakukwatagana kyekisinga obukulu kuba tulaba abantu bangi nnyo abalina abasajja abagagga ennyo nga tebalina mirembe waka omusajja muwa emirembe naye akuwa emirembe sooka gwe kennyini ojeewe nebajjo nga newomuwa emirembe etagikuwa ng'ate newojeewe ajja n'atakula egijo nze gambe omusajja alinga ejjinjere okumala leera kyesaituka bajja agamba ebyokumusiba omwana teyandifuddeyo naye kyasinza okumuluma kiri ekintu kimu gwe kugamba nti bajjo yali akwagaddeko era omusango agenda okukuvunaana gwakumuyita muli wabisira kati bajjo nakati anjagala lwakuba atya nakati anjagala nnyo nnyere kimunjogezaako kyabambeerako kumba anjagala era ogenda okulaba ngaolya ngaakubye akasimu ngasonoka kankulage teyakankubira tekikameka zino ankubidde awo nga mpeta ne misitokolo ye yiyo si yino si bajjo oyo yino nakati ankubidde awo essaawa zino ziwumu bajjo tasobola kumala dakiika 2 nga tannankubira ku simu singa akoma mu bulungi simusobolera simwagala olw'ensonga talina makulu
njagala tune mu kamera eyo singa fulufika amawulire gafuluma ebadde stunt nga stunt ebaddemu kebera buno busimu bwa rais bunne makebera received simu ezisembeyo okuba okanyiza ennyo nno olabe bajje eddakiika zankubiddeko bajje tasobola kumala essaawa 3 oba 5 nga tannankubira ku simu mubuuza nkubidde gwekebera olabe essaawa zankubiddeko bushbebi mwogera lulimi kimali bushbebi mwogezi wa luzungu era nange ndogera mu tayimu yange kubasirwa mpaka nze siri muzungu sisobola promotinga obudde bweyogera oluzungu zibeera saameka abantu bakunoonyeeko wakuwulire kisinziira mudu gyonsanzeemu mudu kyana sobola okusobola okuteeka wano tumanyi kati asanyusa ayogera luzungu muninde bwonosanga mu mudu y'oluzungu buuza bushbebi bayogera luzungu ate y'omu ku bosi wange kati webuuze tuli batwogera lulimi ki oba otambula n'omutaputa banagwomu ku bavubuka nze kenyini ndi mwogezi wa luzungu nnyo bangamba n'omukolo gwe mwaliko eyo n'oyogera oluzungu lwali oxygen yali awo amazzi agaali awo gegalakuta mundowooza nze oluzungu sirwesibako siri muzungu era newendikuwa mbogo sifuna mbeera silwekengera sikakamina nga baseginya lwebakakanzi abo bakisegirinya abakamu bajja oluzungu lwebekakako nze sekaka luzungu siri muzungu I'm proud to be Omuganda era promoting olulimi lwange Luganda kati saba tajja ngenda mubuuza mu muzungu kakati lwaki onsibako oluzungu ane mseta uswatuka nayo natuuka kakati singa lunaku